Nga zitabukidde ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agaanye okusinkana abataka wabula batabukidde butabukizi n'ababuuza ebibuuzo ebibalemye okwanukula era nga mu bibuuzo bino mubaddemu babuuza ani yabatumye ogende wa Mwami Tebwabulwa mulyoke gye bamufuna olukusa okujja okunkyalira. Abataka ebibuuzo bibazze ku matama kubanga Ssaabasajja mu nteekateeka z'amanyi eza Buganda temwabadde mu nteekateeka ya kusitula abataka bano mu kugenda kumukyalira ng'era bakozesezza Mwami Tebwabulwa. Kwegamba ye kino Museveni yakikozesa abataka nga bakibakola okulaga public nti tetukyalina maanyi ate tukyalina kye tugamba. Naye muganda wange abataka byabazze ku matama. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza nti abataka bano bye bakoze bye bali mu kukola byabadde bijjawo kitiibwa kya Bannayuganda era nga twongera obbategeeza n'obbajjukiza nti Ssaabasajja Kabaka tebyamusanyula era tabyagalangako wabula abo abayagala ebyabwe abaagala okulaga nti be balina ssebokka. Abayagala okulaga nti be bategeera bokka, abayagala okulaga nti buli kimu ekyabwe kyekirina Museveni bw'atakikwatamu tekijja ttambula. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza nti ate ensonga efuukidde ddala enzibu. Era baganda bange, bataata, bamaama, twongera obbajjukiza nti abataka Ssaabasajja Kabaka yagaanye okubasinkana olwalemereddwa okuddamu ebibuuzo ebingi bye yabadde ababuuza ng'ate ansa tebazirina. Kankulage embeera nga bwe yabadde nga Ssaabasajja Kabaka agaana okusinkana abataka bano. Era twongera obbajjukiza n'okubategeeza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda si musanyufu wadde n'abataka bano okubanga baakutte ekkubo ne bagenda ewa Museveni nga munnange gwe bagamba nti yalina obbawa olukusa okugenda okumusisinkana. Kankulage embeera bw'eti bwe yabadde. Ne bagenda wa Museveni n'abawa ssente ne bagula ettaka ne bagenda n'abbasa n'abatwalayo ne basaba ogenda okulaba Kabaka kyokka eno mu Bulange Mayiga abataka bagaana ogenda okulaba Kabaka abasajja ba Kabaka bagaana ogenda okulaba Kabaka ebivuyo bingi nnyo. Njala kubuuza Obuganda bulina enkuluze. Enkuluze kye kitongole ekikwasaganya ekittavu kya Buganda era ensimbi mweziri. Kansooke nkubuuze golooza lwaki Buganda si yakutte ensimbi oba yakutte mu ndyanga n'ejjamu obuuma n'ebuwa abataka bagende? Lwaki bagenze waayo seeri nga nababulyawo dde wano nti abataka bano bagenda bbawe ebyokwogera era bakome batubuulire biki baagala tuwulire? Ndowooza kati okitegedde. Yose tasobola kukuwa ssente oveeyo ogende ate okomewo oyogere. Ffe bazzukulu ba Buganda bye twagala okuli bikwata ku Ssaabasajja Kabaka kiba kizibu nnyo. Kati njagala Abaganda mwana mutegedde temana abasajja abagenze bonna. Ekisinga obukulu nti abasajja bonna bagenze si bataka ab'enkizo bonna bansowole, abataka b'enkizo basigadde. Yenna gwe mawulidde nga yagenze abo bataka baki bataka ba bikwangala era abataka mmwe nga sinazanya akatambi kano njala bagamba mugenze ne mujja kwezza bwe muligaana muli kimwayo nkiddamu mugenze ku biragiro bya Museveni ne mujja kwezza wabule muligaana muli kimwayo. Olwo Luganda lutuufu nnyo. Bataka mmwe mugenze mulyezza bwe muligaana muli kimwayo. Munkimwa nange gye simanyi gye munaakimwayo.
kubanga ye Yoseri taleka bujulizi okulya nkuzibwa kw'abasukka n'okweteeka ewalaba ng'akajonjo kw'abasukka teri muganda eyabalaba nga mutudde mu maaso ga Museveni nga munekaanekanye munekaanekanye mitega nswera n'ebizibaawo n'abawa n'ekyeggulo ne mulya ne musaba ne ssente ate mugende kati njagala mu paying attention ku katambi kano njagala muwulirize ewa Semba wokka ekisookera ddala omuntu yali yagadde okubuuza bano abataka abagenda abalyezza bwe baligana bali kimwayo oba tuli bakimayo mu ngeri yonna baagala tugamba nti ekibatwala ekikulu kiki nga mukama waabwe Museveni ne mukozi we Mayiga baafulumiza akatambi akoogeza Ssaabasajja Kabaka kati bo nabakatambi baakawakanyiza ekyabasudde mu kutambula bagende kiki ekyabatutte nabakatambi baakawakanyiza kubanga akatambi olwali badde okufuluma ekibadde kitutwala awattu tumulabyeko ayogedde nammwe akatambi mwakawakanyiza kyekibuuzo kubanga ekyadde kibatwala proof of life bagireetedde mu AI ate nammwe akatambi olumala okufuluma enkeera nemwe ne mugenda ani asiriwaza mulimo temulaba nga abazanyisa omuzanyo gumutategeera njagala muliza akatambi kano wabula ku nkomerero y'ako abataka babiri abasembeyo okwogera mugenderere nnyo ebigambo bye boogera lwaki mbigenderera nnyo mu Luganda tugamba gambo bbi wamwenga alisanga ku mwoyo gambo bbi wamwenga alisanga ku mwoyo ekivunulwa nti omuntu yenna bw'ayogera ekigambo kiba kimuli ku mutima ne ku mwoyo wabula bw'anywamu omwenge gumujjako ensonyi okwogera ekigambo ekyo gwe ndowooza nti yatamidde ayogerabo no omutamiivu tabaaga maguja agenda okwogera ekigambo ng'akimanyi kati njalanza nnyo akatambi kano ak'abataka bano nga bali bagenda ogenda njagala mubeere specific ku bigambo ebyasembe bataka nga boogera babiri uliriza bulungi nnyo envuuvuuma ezibanja okumanya embeera Kabaka mwali zibadde zaava dda ku mutimbagano ne ziyingira ne munda mu Mmengo muzimu ku nkiiko ezizze zituula ku Bulange abakiise babadde nga basakatikiro ku nninga okubannyonnyola ebigenda mu maaso n'okukkiriza abo abeesobola okutindigga olugendo bagende balabe ku Mutanda emmeeme ziryoke zibakke. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako tulina ebibuuzo bingi ng'abakiise gye batubuuza. Kakati singa ngamba Obuganda nti mugende mu mulabe Professor Rosandu Bameka banaagenda ennyonyi tizibulwe n'ebifo katuleke naye Kabaka bamulaba. Akawungeezi kajjo waliwo akatambi akafulumye nga kalaga nti Kabaka yabadde alina okwogera kwawa nga kukwata ku bulamu bwe era n'asuubiza okudda okwabo bwe mu bbanga eritali lyewala. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera. Ng'akatambi kano kasaasaanira emitimbagano bajjajja abataka b'obusolya nga be bakulira ebikamu Bwakabaka bwa Buganda nabo babadde batuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Bano nga beeronzeemu abatonotono baatubuulidde nti keekadde bagende Namibia balabe ebiriyo okusinga okubeera mu byampulira byogere ng'engalabi ya Nyanzi. Kiba kyabulyaza amaanyi okubeera ng'abakozi b'Obwakabaka bwa Buganda be babulira Obwakabaka bwa Buganda embeera Ssaabataka Ssaabasajja gy'alimu. Ekyo ne kisalawo ng'abataka kyabuvunaanyizibwa abataka okugenda e Namibia balabe Kabaka waabwe bw'afaanana. Era ttiimu eno ekulembedde Omutaka Kyaddondo, Omutaka Roomwa, Omutaka Kasujja, Omutaka Maweesano etambula ekiro kya leero. Twasooka kumanya nti ali mitala w'amayanja. Olida netumatamanya wano wenjagala muteeke amaaso n'obwongo
wano wetugenda mu katambi kano njala muwulirize ebigambo ebyo bisembayo mu bataka bana babiri njala muteekewo nnyo obwongo ono asooka agamba nga bwe batamanya nti Kabaka ali mitala w'amayanja era itamanyi nti Namibia ali mitala w'amayanja n'omulala agenda okwogera tetumanyi watu namusangayo nga mufu oba nga mulamu naye nga akatambi kadde kafulumye jjo wenjagala muteeke nnyo essira omanyi nabagamba mupenge attention to details aboogera bano jjukira bano ba state agents abaagenze bonna bantu b'amayiga ne Ssebugwawo ne Museveni njagala owulirize nnyo wano ewasemba wano wenjagala wano linda katononya wano teeka buli mu recording akantu kano wenjagala muteeke ensonga enkulu wano wulira omutaka Rumwa omutaka Kasujja omutaka Mawesano etambule kiro kyaleero twasooka kumanya nti ali mitala w'amayanja tamanyi oba ne Namibia mitala w'amayanja olw'okusomoozebwa okunene ku tubina olwaleero toyinza kubuusabuusa ani ateekwa okusomoozebwa asookerwako ye mutaka kubanga abazzukulu babadde banga batubuuza Ssaabasajja ali ku ki kusaba busabi omukama atubeere Ssaabasajja Kabaka abenga akyali mulamu obanga mukama akyamuwadde obulamu yadde nga tukimanyi bulungi nti mugonvu. Namibia basuubira okumalayo ennaku 5 nga batubuulidde nti osanga Kabaka okubakubako ebirozo bw'aba muyiki n'amuyamba okuddamu endasi. Mukama yatuwa amaanyi bwe tulira na Ssaabasajja tumala okukola kyonna ekyetaagisa okulanga abeera obulamu. Okukakasa bazzukulu baffe nti tuli bagumu era tetuyinza kuva ku nnono y'abakadde baffe abajjajjaffe abakitaffe gye baayitamu okukumaakuma Obuganda n'okukuuma ennono ya Buganda. Tubabuuzizza obanga ensonga zino Mmengo ezimanyiiko. Abakulu b'ebika ffe tuzaala abaami kitegeeza mu Bwakabaka tuli bankizo tewali wantu wonna wasobola kutulema kutuuka ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwa Buganda. Basabye abazzukulu okuba abakkakkamu ng'asula ku ttaka kubanga bo baakudda n'amazima agataliiko nfuufu. Information abantu gye bafuna balinganga babuusabuusa bwe bagamba kino boogera kino baagala abataka bennyini bwebaba information yeeyo. Olyo tubakakasa nti tetujja kuva Namibia nga tetulabye Ssaabasajja Kabaka okujjako nga si gyali. Amawulire abataka ge basuubirwa okuva nage Namibia buli omu alinza okulaba oba geega n'amala eggobe mu kibya oba nga banaaba boonoonye budde nga bawunye mu mugenekero. Munansonyiwa okuseka ebyembi bisekerwa. Ebyembi bisekerwa. Otulo tetumanyi alilirira nnyina. Nkiddamu ebyembi bisekerwa naye otulo tetumanyi alilirira nnyina oba kitaawe. Kanzeeyo wano. Abataka bana beeyita abataka. Ebigambo bayogedde bana babiri byokka bikumala okumanya nti bamanyi kye bagendako. Temukwata mu video mugireko etambule. Wano wokka wano. Njala muteeke nnyo obwongo wano wokka wano wenjagala. Wano wenjagala basigadde njagala muteeke obwongo ku baana babiri bana basoose wano. Muli kodinga akantu ako bana bataka bana babiri. Oli yagambye Namibia batamanyi nti kiri mitala w'amayanja. Oyo nenga mutaka omukubako nti atamanyi nti Namibia kiri mitala w'amayanja zadamanyi Namibia kiri oba kiri Kasanda oba kiri mu Bwendo oba kiri mu Northern Uganda. Oyo ne mutaka naye agenda omutaka w'okubiri n'agamba tamanyi Kabaka yafa oba gyali ne basaba musangeyo nga njala mpaying attention ku bintu bino bano nno bataka abaga nti bagenda wulira bulungi nnyo njagala tuzanya akantu kano mukategere wulira. Omutaka Mawesano etambule kiro kyaleero twasooka kumanya nti ali mitala w'amayanja tamanyi oba ne Namibia mitala w'amayanja. Olw'okusoomoozebwa okunene ku tubina olwaleero toyinza kubuusabuusa ani ateekwa okusoomoozebwa asookerwako ye mutaka kubanga abazzukulu babadde banga batubuuza Ssaabasajja ali ku ki. Tusaba busabi omukama atubeere Ssaabasajja Kabaka abenga akyali mulamu obanga mukama akyamuwadde obulamu yadde nga tukimanyi bulungi nti mugonvu. Namibia biba bataka Museveni byawadde obuuma bagende Namibia.
singa ensimbi oba obuuma oba tadde mu lugendo badde babutujje mu nkuluze ya Buganda tetwandibadde nankenyera. Naye nzize mbagamba video nga mbaga nti abasajja bano Museveni agenda basindika bagende ku biragiro bye era alonde mbawulira nti beyeesiga era bagende. Banyabo ne bassebo abataka abenkizo abadde beesaana okgenda oli omutaka gyagambye oba tamanyi Namibia mitala w'amayanja ne mutaka agenda ayina abaana basona mabeera bamu babawasa balina n'abazzukulu. Kati omutaka Kasujjulubinga taliiko, omutaka Kairaga Ajule taliiko, omutaka Mugema taliiko. Kati ono omutaka Kasujja eno Nsowole gitwandiise Nsowole embidde etaliibwa etasibibwa muwumbo gwa mmere basogola mu mbiso omusogolerewo oguvaamu enkenku. Ono Kasujja gomuwulidde ono si Kasujja omutuufu eno Nsowole mubadde nga mulya program bazzukulu ba Kasujja ebusujja nga bawakanya obukulembeze bwono Kasujja owekulya mu street. Eno Nsowole oba mbidde ey'abataka etasobola kusibibwa muwumbo nti bagifumba mu mmere. Ono Kasujja mufu bwe fufulufu tagibwako baka bwabazzukulu be oyo mufu. Kasujja omutuufu teyagenze oyo gwe mulowooza nti Kasujja mufu. Mutasingwa teyagenze taliiko. Musolooza oyo musajja attu n'ekigambo kye bakimenyawo. Muteesa Siruwengo oyo naye teyagenze. Kati kuno kwandibaddeko abakyala bano babazaana ba Kabaka babiri, kwandibaddeko Nabikande oyo tebamanyi Mayiga tamanyi Nabikande oba yaani. Era singa ali amanyi wali andibadde yamujja ekiwojjola mbuli ebyaba bya Buganda. Omayo tatudde mu kubikola sikaati bye Mayiga ne bamutega sikaati kino ekidomola kya bidi kwa kiriko sikaati wala yakifungula. Kati Mayiga yanoonyaako Nabikande n'abuuza Nabikande yaani. Njala kumanya Nabikande yaani akola ngani Nabikande yamubula tamutegeera. N'anoonya Nakubulwa nga ne Nakubulwa naye amwagala. Nakubulwa yabula tamumanyi Nakubulwa yaani. Kati bano singa bano badde bagenze twandigambye gusinza ayisa abasajja Kabaka katulinda abantu kye banaayogera naye bano abaliwo tubudde waawo tetwagala kwerumya ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati awo mutegeddewo bulungi nnyo naye nina essanyu okubategeeza nti basajja ba Kabaka okwetoola ensi yonna n'abazaana ba Kabaka bakoze omulimu ogw'ettendo okuba nti obubaka babunyiza wonna okwetoola ensi yonna okutegeeza ensi nti Ssaabasajja Kabaka Buganda yawambibwa. Njala okwebaza abasajja ba Kabaka abagwanga mujje okuba nti mukoze omulimu ogw'ettendo. Njala otegeeza Baganda mwenna nti gavumenti ya Bungereza olunaku lwaleero eweereddwa ebbaluwa mu butongole egiraga nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa nga abagibawadde era nabo bagirisiivinze ye gwanga mujje Katonga ajjula. Ebbaluwa eno eweereddwayo olwaliro era n'erisiivingibwa ambasada wa Bungereza mu ggwanga ya Uganda. Ebbaluwa eno etuuse olwaliro yiyo ne stampu yiyo eraga nti erisiivingiddwa ennaku z'omwezi 3. The British High Commissioner to Uganda eweereddwayo era bagifunye. Ebira sigenda bibasomera kambasomera ko wana akatono nnyo musoka mutegeera abaana ba mu gwanga mujje Katonga ajjira gye bawaddeyo. Gwanga mujje endagiro mugimanyi reference number y'ebbaluwa eno eri 000/10/2024 MSM reference ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga to the British Prime Minister of the United Kingdom, Right Honourable Rishi Sunak, 10 Down Street, government.uk, through the Ambassador of the United Kingdom, Uganda, His Excellency Kate Aria, P.O. Box 7070, Kamocha, Kampala, Uganda. Restate of life of the King of Uganda, His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II, and his whereabouts. Gwanga Mujje Katonga Jura is one of the oldest pressure groups formed in Buganda, Kampala, Uganda, East Africa. It was started to pressurize
Baganda leaders over the promotion, protection, and to preserve the values of norms, cultures, traditions of the Ganda tribe in Buganda Kingdom, Uganda, East Africa. On the 8th of 1962, your government handed over the instruments of power to the government of Buganda. That is the day we got our independence from your government. Then afterwards, the next day, on the 19th of September 1962, you did also handed over the same instruments of the government of Uganda as well. This tweyanziza nnyo mukwano gwaffe muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye. Weebale gatta ddoboozi lyo kuli abannayuganda, era weebale kukola buli kimu ekisoboka okulaba nga olwanirira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Tuli basiimu nnyo era tusaba Mukama atukwatireko, atugondezeemu, atukwatireko, tulabe nga tutereeza eggwanga lyaffe.